eniye program yo lesson week eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bible kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwana ali ku 3ABN twala omukisa guno okubuuzaako nandigambye okulamusaako mu linnya erisinga amannya gonna erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tumwebaza olw'okulabirira olw'okukuuma, tumwebaza olw'obuwanguzi bwakutuusizzaako, tumwebaza nti akyakuwaniridde ne mu ebyo by'oyitamu era tukkiriza nti gy'onaakoma okumwesiga ojja kulaba obuwanguzi bwe. Tukwaniriza mu puroguramu yaffe lesson week eno wetuyigira Bayibuli ne twongera okutebenkera mu Kristo nga tuyigira ku bigere ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli ku lesson namba 11 erina kyetwandiise omutwe oguwoomera Abakristaayo, Yesu Kristo omutandisi omukulu era omutuukiriza okukkiriza kwaffe. So tugenda kuba tutambulira mu lesson namba 11 eyo tulabe amakulu ag'okukkiriza okwo. Mu studio nina emikwano gyange, musumba ffe yasooka wali musumba y'obukimbugu okuva e Makerere University, alabirira abayizi abo abayivu. Musese nnyo okulaba. Wakati wano tulina mukwano gwaffe mwannyinaffe ataggwako kasimayiro, mwannyinaffe Mrs. Okero Eseza. Musese okulaba. Webale okukomawo nate. Kati kansabe nabo batubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tutandika butereevu. Njagala okubaanirizaako n'okubabuuzaako abatulaba ku 3ABN nti Mukama yeebale okubakuuma, Mukama yeebale okuyisa mu wiiki, akukuumye n'akuwa obulamu, tusaanye okumusinza n'omumwebaza. Olwaleero ku lesson eno namba 11 tugenda okuyiga ku kigambo ekikulu eky'okukkiriza. Nsaba Mukama akuwa omukisa atuyigira wamu obeeko kye weetoolera nga tuyiga mu lesson eno, obeeko ebintu ebikulu by'ojjamu ebiyinza okuteekateeka ate nange okulabika nti tusikira obwakabaka bwa Katonda. Mwebale kubanga mwetegese dda okulaba era n'okuyigira awamu naffe lesson week eno, era twebaza Mukama nti gye muli balamu era naffe tuli balamu. Tusaba tutambulire wamu mu kyokuyiga kya wiiki eno. Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala mikwano okumala otubuuzaako. Tugenda mu maaso atulaba naawe wali ku YouTube twagala okubuuzaako. Webale nnyo, webalire ddala, mwebale commentinga, mwebale kusharinga obubaka buno, and thank you for subscribing to Avento Media. Mukama tusaba abongera omukisa, mutukola bulungi bwe mubuuza ebibuuzo, musindika comments, ate mumutegeezaako n'abalala okubeera nga bagabana kubuweereza buno bwa Avento Media ku YouTube ne ku Facebook. Kiseera kino Mrs. Okero tuweereyo essaala tubeere nga tutandika ekyatuleese. Katusabe. Mukama tukweyanziza nnyo olw'omukisa guno gw'otuwadde okujja mu maaso go okuyiga lesson eno. Tukusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye era atukulembere, n'oyo omulabi waffe ali ku TV Mukama tutambulire wamu era tuyigire wamu kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Weebale nnyo, webalire ddala. Tukyagenda mu maaso tutuuse ku zimu ku ssuula ezisinga okubeera eŋŋanzi mu kitabo ky'Abeebbulaniya. Bwe kiri ssuula 11 ne 12 olw'okukkiriza. N'omusajja gwe njagala nnyo olw'okukkiriza asinga okunkwata omubabiro ye Musa. Yalekawo ogufa ogunene gwa Falaawo, ssebo n'agenda n'abonaabona ne bali abaddu. Kiraba kati tugenda kuba tuzuula okukkiriza kyeki, kube kujja kutya byonna byonna mu kitundu kino ekya wiiki eno nga bwe tuze tugiraba. Ayodde wana akagambo kagamba nti Hebrews 11 Ebeebbulaniya 11 explains that faith is confidence in God's promises. Weesige obugumu Katonda kye yayogera kye yasuubiza ajja kikola ki
ajja kituukiriza. Even if we cannot see them yet. Ne tuba tetubirabye na maaso. Nga tetunabiraba. Eh. Okay. This lesson will explore what faith is and how it is obtained through the examples. Tugenda tunulira abasajja n'abakazi mu byafaayo abazze nga bakkiriza Katonda and their lives have changed. Bamba ne mukyuka. Tugenda kulaba nti olugendo lw'okukkiriza ziringa mbiro. Tujja tudduka tugoberegana tuti. Naye mu byonna ne tulaba nti Mukama waffe Yesu Kristo yatuwa amaanyi okudduka embiro z'okukkiriza. Awo nno twagala otandikira ne musumbange atuyambeko. Waliwo point emu ku ezo personally zikyambuzaabuza. Esebo. Inana sinazifunamu kye tuyita complete understanding and experience. Sajja kubayita Martin Luther. Esebo. Ewa boogera ku byafaayo bye ng'afuuka omukristaayo owannamaddala. Esebo. Eddoboozi lyamugamba nti the just shall live by faith. The just shall live by faith. Owajjukirawo? Omutuukirivu ali bamulamu lwakola ki? Lwakukkiriza. Kuba yali ali mu kutambula baga bati yali mu kutambula ng'ali ng'ali mu kwavula ayambuka amadaala. Naye nga wulira eddoboozi likoma the just shall live by faith. Musumba. Si lwabikolwa naye lwakukkiriza. Shall live. Kubanga kitegeeza nti bw'aba yali atambuza amaviivi oba oliawo kyekimu ku bintu bye baali bamugamba nti oteekeddwa okutambula n'amaviivi okuva eno wansi. Kubanga ekkanisa kitegeeza ekkanisa yali eri waggulu ng'oteekeddwa okutambula amadaala agasukka mu 5 ngamba 50 oba n'100. Oteekeddwa okubaako ky'okola. Some exercise. Olabika nti oyongerako ku butuukirivu bwa Katonda. N'alyoka amugamba nti omutuukirivu ajja kubeera mulamu lwakukkiriza. Kubanze Musumba nali ndowooza bwe nti mu kusooka baire n'atulaba ayinza oba ng'akirina nti wano ku ntandikwa tukkiriza era ne tusonyiyibwa si bwe kiri. Naye kati wano mu kutambula olina okwongera, olina okubaako by'okola oyongere okusiimibwa eri Katonda. Oteekeddwa okubaako by'oyongerako. Naye ate wano lugamba omutuukirivu waakubeeranga mulamu lwakukkiriza. Ne wowe okkiriza era osigala otambulira. Nyonyola mu kintu ekyo. Kaakati omusajja ono Pawulo okwogera ekigambo kino akyogera nga akijja mu kitabo ky'Abakuuku ng'era omuwandiisi wa Leesoni bwe yatulaze nti Abakuuku yaliwo mu kiseera nga kye tulimu kaakano. Ekiseera Abayisirayiri we baali batulugunyizibwa ennyo nga balindirira omulokozi ng'ate omulokozi talabika. Okuva ku kitabo kino ekiyitibwa ekyammala ky'okutuuka ku Yesu Kristo walagira nti endagaano empya etandika. Ebyafaayo bigamba nti nno waayitawo emyaka 400. Ebyaka 400 si myaka mitono. Kyokka ate nga waliwo abasajja abaali balindirira edda nti Isirayiri egenda kujja efuna omulokozi. Kaakati ne babeeraawo nga balindirira Abakuuku y'omu ku bantu abaaliwo bannabbi ng'alaba abantu ba Mukama batulugunyizibwa, endwadde nnyingi, abasajja Abaroma bafuuse Abaroma, nakaba balinayo kino kiki. Ekintu ekyo era kyatuukako ku musajja ayitibwa Yokaana ng'abasajja babadde akkiriza nabo abatume bonna babase babamazeewo. Yokaana ali awo abakristaayo abato bamubuuza waayi wagamba bwamulabako mwamukwatako. Omusajja yagamba akomamu ngatakomaho. Abakyali awo nga naye bimusobedde bamututte bamukozeeko bye bamukozeeko bamusudde ne ku kizinga Patumo. Amaanyi gamuwedde agenda okulya eddoboozi lya Yesu. Nga kitegeeza nti ebintu bino oluusi ebitumalamu amaanyi bituleetera okulowooza nti Katonda taliiwo. Fakiti ne Yokaana omubatiza. N'omubatiza. Yagamba bannange. Yeggwe oba kaakati awo. I think n'abasajja abamu kati olwaleero tuwulira abali mu makomera eri egindi. Nalufeenya? Kati fe ab'e Masaka tubamanyi. Naye bagagi naye ekintu kyaffe. Anyway. Kaakati mu bufunzi omuntu bwaggwaamu amaanyi ebya Katonda bitandika okulabika ng'ebitakyakola makulu. Ne Abakuuku bw'ati bwe yali. Kaakati wano omusajja ono bw'aba aweddemu amaanyi ekigambo kya Mukama ne kiryoka kyogera n'akiwandiika mu Abakuuku essuula ya 2 okutandika olunyo olwokubiri ng'agamba nti ekyo ky'olabye ekirooto kituufu kiwandiike
ebyo bigenda kutuukirira naye kyoba okkiriza kye kino omutuukirivu agenda kubeera mulamu lwa kintu kimu kyakukkiriza kubanga ebintu nze byenkola nga Katonda tojja bitegeera nze siri muntu sigenda kunnyonnyola pulaani yonna ya bulokozi tojja bitegeera byonna naye gwe beera mukkiriza lwaki oli mukkiriza oba lwaki obeera omukkiriza kubanga yakusuubiza mwesigwa wa mazima tabuusabuusa kijja kutuukirira kati ekyo kyekireeterako abakuuka okuddamu essuubi mu mulembe nga guno abantu nga tuweddemu essuubi nga tulaba ensi eddobonkanyi abantu abamu balowooza nti Katonda alabika yafuna n'akatebe ali eyo yenywera ka caayi tafaayo abantu abamu bwe bagamba nti Katonda bwe yatonda ensi eno n'agivaako ye tamanyi tabirinaku ali eyo yenywera ka caayi lwa nsonga nti ebitusoomooza bingi ntulowooza nti ne Katonda ku ensi yagivaako naye agamba nti ebintu ebyo bye mulaba nze sirabanga mmwe bwe mulaba mubeere bakkiriza nkomawo omulundi ogwokubiri kubanga ogwasooka najja nenfa ku musaalaba eggologoosa nembafiiririra kati nkomawo kubatwala ekyo kyo mukikkirize atakkiriza agenda kuva ku mulamwa. Yesu yabuuza ekibuuzo omwana w'omuntu bw'alidda alisanga okukkiriza ku nsi kukkiriza mu ki wennyinazaawo kwegamba tugezaako kwongera kulaba mutuukirivu ono abaawo lwakukkiriza akkiriza ki era muki kukkiriza mu ki kyekibuuzo ky'obuuziza anti kati Yesu yatusuubiza nti alidda era essuubi lye tulina tyakola ki alidda kaakati ayagala okudda atusange n'okukkiriza okwo nga kwanyweramu ffe nti tumulindiridde essuubi eryo ery'okudda kwe ekisuubizo kye tulina okubeera n'okukkiriza okukinyweza mu ffe nti alikomawo kubanga kwe kugenda okutuyamba okumulindirira. Kwegamba nange kyenyongera okufuna wano ku katundu kano akasande tekyamazima kiri nti ebintu by'okukkiriza ngira bw'okiwulira kukkiriza oba tonakwatako. Tuli wano nina omukyalo yankyalenjinga ali eyo waffe eyo gye nasabiranga ewamu nali nkyamuukiridde bino ebyaffe ebyavubuka Yesu ajja Yesu ajja Yesu ajja of course ajja nange ekyo nkikirizira tikirina mudaoti nanga naye gwe okimanyi nti kuva mu gyensanvu bakkiriza nti Yesu tubadde wano nga tulinda Yesu abantu abamu bakooye balire mu biseera by'enkomerero Pawulo Peetero bw'aba alagula agamba nti ekiseera kigenda kutuuka abasekerezi batuuke n'okujja leero mmwe tubasekeredde abatuse n'okujja abaana mu masomero kubanga waliyo abaali babajje naye bannaye tetugamba nti omwana tasoma kati raba ne covid ono bwe yazze kino kitewabaddemu ekyamuggalo waliwo abatuuse ndoza ne baga naye kuzaayo omwana kusomera after all Yesu akola ki naye nange nina akantu kenjagala okugattako wano musumba kali mu Ebulaniya wano baatulaze sura 10 olunyiriro lwa 3:7 kubanga wasigaddeyo akaseera katono nnyo ajja alituuka so talirwa naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwakukkiriza era bwaddayo ennyuma emmeeme yange temusanyukira kwegamba bannange Yesu ajja kigambo kyeyogera tukikkirize ekiseera mwe mutalowoolezaamu omwana w'omuntu mwalijjira kati okubeera ku nsi kuno bwogirabye nejjudde ebimasamasa ebisikiriza ebingi wete sitaani ataddewo bingi ebituwala attention nti okukkiriza kwo mu Katonda kuyinza n'onnafuwa kati olaba okwata essimu ng'eno smartphone kiteekako bwoti genda okulengera baleesaawo bw'olondako ads nga kamu kagamba how do you nandikuwaddeyo ekyokulabirako kimu n'otaapingamu bwoti ogenda okulaba nga eyandibadde agenda ku nsulo eya bayibuli owunzise ogenze mu nsulo ezijjudde ebikudumo oba okiraba kati nti okukkiriza nze wano kyenalabye the righteous will live by faith mu kigambo kakati nno
olina ekintu ensonga gy'okonyeeko nti Yesu yagamba omwana w'omuntu bw'alijja alisanga okukkiriza ku nsi. Yesu ng'atunuulidde ebigenda okubeerawo ku nkomerero n'alaba ebisoomooza n'alaba ebireetera abantu okwesittala, obuseegu, okubonaabona, okulya enguzi, okulabika nti abaana b'abantu babafudde kwegamba omuntu aweddemu valiyu. Yesu atunula n'alaba ng'abantu bagenda kubeera nga babuusabuusa Katonda oba ddala gy'ali. Kyava abuuza nti naye ddala bwe najja n'abo abeeyita abasumba banaaba bakyali ddala basumba ab'amazima? Abo abakristaayo banaaba bakyali bakristaayo ng'omuntu alwadde agalwadde, oluusi byalya tamanyi nti bye bimulwaza, oluusi byakola tamanyi nti bye bimulwaza, ne bwe naamuyamba ne muwonya agenda kuddamu era alwale. Anaasigala ddala ng'alina okukkiriza nti Katonda gy'ali. Okimanyi nti waliwo abantu kaakano abeevuma Katonda naye ng'oluusi ebizibu bye balimu be babyeteekamu. Nga kiringa agamba nti no ne bw'anaakuwonya nti ekibumba osabe kiwone naye ng'ate onywa walage nga tomanyi nti yakyokya. Naye bakugamba tolina maanyi gakikola ki? Kati bw'obeera omukristaayo okugumiikiriza n'okulabika nti weesiga Katonda nti wadde ndi mu kizibu kino naye afaayo era akomawo. Kyava abuuza nti n'akomawo n'asanga okukkiriza ku nsi. Ng'alaba ebigenda okubeerawo binene nnyo bisoomooza ne Setaani agenda kwesiba. 2 okulabika nti awalula Bayibuli kyegamba nti obanga kisoboka n'abaki agenda kusiitaana, agenda kulabika nti agenda kukola kawufubeera n'asoboka. Ate nga kyekiriwo kaakano. Naye nga nekyanga tugenda ku byokulabirako ebyenjawulo eby'abasajja n'abakazi abakkiriza abazze abatambula olw'okukkiriza. Nzinyala kukkiriza nti Yesu Kristo ye mutuukirivu mu batuukirivu eyaliwo olw'okukkiriza. Kubanga yakkiriza n'afuuka omuntu. Okiraba? N'afuuka omuntu. Obulamu bwe yatambula olaba nga bwali bwakukkiriza. Era yakyogeddeko ku Thursday. Kwegamba omutuukirivu ono abamulamu lwakukkiriza. Agenda okubeera omulamu olw'okukkiriza asookera ddala ye Mukama waffe Yesu Kristo. So yatuwa ekyokulabirako. Ate n'ekirala Musumba nga tetunnaba kuvaawo awo. Baatugambye nti omuntu yenna kino kirabika nakyo kisobola okuddamu ekibuuzo kye wabuuzizza. Baatugambye tulina okuba abagumiikiriza. Naye okubeera omugumiikiriza nti olina kusooka kubeera na kukkiriza. Kati okukkiriza okwo ne kukuyamba okuba omugumiikiriza mu ekyo ky'okusuubira ekigenda okukola ki? Okukkiriza kuzaala okugumiikiriza. Yes. Ate baatugambye okukkiriza kwo kuzaalibwa bwesigwa. Mwaka akatundu. Obwesigwa mu Katonda. Obwesige. Yes. Kakati bw'obeera n'obwesigwa oba obwesige mu Katonda ne buzaala okukkiriza mu ggwe, then n'obeera n'obugumiikiriza ng'osuubira ekyo ekigenda. Kwegamba katubirabe mu bisatu. Trust in God. Bwekiri? And then your patience. Kyowaga nti wano gali okugumiikiriza kw'abatukuvu. Si bwekiri? Bwekiri. So twebaza Mukama nti okukkiriza ye ingini ey'obukristaayo. Bw'eba mmotoka kwekola ki? Kwetambulira. Okukkiriza kubaawo olw'ekyo kye tusuubira n'ekyo tutalaba. In fact bw'oba oyogedde ku ky'okukkiriza ng'era bwe tugenda tugamba omuntu kyeki. Bano abanoonyereza ne bagamba nti omuntu abeerako n'endagamuntu oba endagabutonde. DNA. Mu bukristaayo endagabutonde y'obukristaayo foundation kukkiriza. Kubanga Bayibuli egamba nti awatali kukkiriza toyinza na kumusanyula. Kubanga ebintu bye birala nnyo. Naye lwaki tubeera n'okukkiriza? Bayibuli ekikakasa nti tulina okukkiriza mwoyo kubanga ate ye tabuukabuuka, tawunja, bwegamba tawuguka. Kyetuva tubeera abeesigwa mu ye kubanga oba kyetuva tumwesiga kubanga ye eyayogera mwesigwa takyukakyuka oba ensozi zivaawo oba embuyaga obusozi bulijjibwawo n'ekisa kyange tekiribavaako oba oli mu nnyanja olaba amayengo gatwala eryato tobuusabuusa manya nti ali naawe kyabaga nti ne ku muliro ojja kubeera naawe badanyeri bandidduse ne mu muyaga nze ndi naawe beera mukkiriza kubanga yayogera tabuukabuuka takyuka tafiirwa tafiisa kyayogera kyekyo ne bwafuna ekizibu asigala era musigo. Musumba tweyanza nnyo tweyanzeege tuli mu kutunulira sayansi w'okukkiriza kubanga okukkiriza kuliko bingi. I've read the Bible. Bible egamba nti teri agenda kuwangula nsi okujja ku olw'okukkiriza. Faith is the victory.
that overcomes the world. Bwekiri Kayimba ko kalungi. Nedda lunyiriri mu Bayibuli. Ego okyali ku luyimba. Kayimba ko nze kankolera. Amina. Awalala n'agamba omusajja nti mwalokoka lwakisa. Lwakukkiriza. So olengera nti obulokozi, our man's duty is to believe. Kati twala kutunuulira ebyokulabirako. Sister wange. Sebo. Kino ekyokulabirako ekya Aburahamu omusajja we bayita jjajjawo abakkiriza wakirabye otya kuba ndaba wano olw'okukkiriza Ibulayimu. Nakayimba katwayimbanga edda abakiddayo olw'okukkiriza kwa Ibulayimu. Wayimbirako ne mukiddayo. Nakawuliranga. Kale twatandise lesson eno ya Mande, akatundu ka Mande nti olw'okukkiriza Ibulayimu. Bw'oba osomye Bebulaniya ono 11 tulaba nga Ibulayimu ono ayogerwako nnyo era abantu bamutuukizaako nnyo amaaso. Ku lwaki? Olw'ebyo bye yayitamu n'engeri gye yakuumamu okukkiriza kwe. Bwe nabadde njiga nalabye nga Ibulayimu tebaatunuulidde nnyo bye yayitamu eri mabega naye baatunuulidde ekikolwa ekyasembayo mu bulamu bwe ekyakuuma oba ekyajjirayo ddala okukkiriza kwe. Kyekyali ki? Kwe kulindirira kwe yali yalindirira edda okufuna omwana. Ate bwe yamala okumufuna Mukama n'amugamba amuweeyo nga ki? Nga saddaaka. Kaakati awo walaga okukkiriza kwa Ibulayimu okwannama ddala. Bayira ki ekyamuholding omusajja ono okubanga aguma aweeyo omwana gwe? Kankubulire ojo mukimanyi bulungi nti Isaaka Katonda mwe yali amusuubizza nti mwogenda okujja ezzadde eddene. Kituufu. Nze kino kyekyebuuza nnyo. Okukkiriza okwo muki? What did he believe? Ekyamugumya n'aga no matter what kamuweeyo. Ibulayimu ono nange nakyewuunyiza naadde sikisuubira. Anyway ndabika nali simuyiganga kuyingira munda. Naye yayina okukkiriza muli nti Yesu asobola okuzuukiza omwana we. Tiyali musadukaayo. Yali mufalisaayo alabika kituufu. Yalina okukkiriza nti Yesu asobola okukola ki? Okuzuukiza oba Katonda asobola ozuukiza omwana we. Lyali essuubi munda. Yes, ate nga mu kiseera ekyo tewaali muntu yenna eyali azuukiziddwa. Musa yali tannazuukira nti oba oli awo kyekyokulabirako. Nti oba alinawo ekyokulabirako kye yalaba. Faith. Kakati ate waliwo mwebyo byotakola ki? Soko maleyawo sitole enkuto mubabiro. Kakati tulabanga mu butuufu Isaaka ono bwe yamuweebwa si ye yali omwana we yekka. Yalina n'oli omulala Isimayiri. Naye Katonda amusaba ono gwe yalwawo ng'alindirira. Kwegamba nga ne bwe baba bamumusabye ayinza okusikattira. Naye akkiriza n'akola ki? N'amuwaayo olw'okuba nti yeesiga Katonda. Yasalawo obulamu bwe n'abumukwasa nti Mukama kyagambye kyonna ate ateekeddwa okuba nga yamanya nti ono omwana si wange. Ebbanga lyemulindiridde Mukama yamukoze eki? Yamuleese kati kankole ki? Kankole nga bw'akoze eki? Nga bw'agambye. Kubanga twayize ne tulaba nti Ibulayimu ono yalinga afudde okusinziira ku myaka gye yalimu. Omubiri gwe gwali gukoze eki? Yali atandise okuyebaayeba. Ne mukyala we yennyini nga bonna bakoze eki? Bakuze. Naye oyo yalinga afudde yayimusa okukkiriza munda mu ye nga tatunuulidde nti mpeddeyo sigenda funa mwana mulala. Nkiraba. Kati awo okukkiriza we kukola ki? We kuviirayo ku Ibulayimu. Kwegamba nga kubanga weera omuvubuka myaka gyaffe
oga nti nibwagenda nafuna omuki obulala kituufu omulabi waffe kasooke tuwumulemu tukomewo tulabe ku byokulabirako ebyabasajja abalala abakkiriza nti Katonda kyayogedde kijja kutuukirira. Lesson Wiiki eno. Pros Hebraios kigambo kya Lyonaani ngamba Olugereki ekitegeeza eri Abebulani oba Abebulaniya. Kwota eno tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye? Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebulaniya wano mu Leesoni wiiki eno buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3 ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Tukulisayo mukwano gwaffe mu kuwummulamu. Tukwebaza kuba nti oli wakati mu program Leesoni wiiki eno yakatwegattako webale nnyo balire ddala. Abali ku YouTube nkola bulungi nnyo era tusaba Omukama ayongere okuba tuweera omukisa. Twagala n'obajjukiza nti teweerabira kye bayita the 3 ABN Gospel Rally. 3 ABN Gospel Rally ne Musumba Sebagala Ivan eri najja nangumbi ku kitebe agenda kubanga atukulemberamu kulaba ng'enteekateeka eyo erabira ddala omukisa. Olina munno gw'omanyi eyo yeetaaga okwongera okulaba ku musana gwa Kristo oguzze mu nsi, mubagulizeeko abire nga tuninga 3 ABN ssaawa zigenda kuba 3 paka 4. Anzubire nga ndi mutuufu ku kyenjogerako. Yes. Mukaaga ez'emisana ne 3 ez'ekiro. Ssaawa 3 paka 4 ez'ekiro ne mukaaga ez'omutuntu paka mu 7. Yes, baka bugenda kuba bulungi nnyo. So tukusaba mukwano gwange otegezeeko n'omulala ku 3 ABN, the 3 ABN Gospel Rally ne Musumba Sebagala. Omusana guzze mu nsi. Mukama baba omukisa nga musabusukiriza ku nteekateeka eyo. Katugende mu maaso n'okukkiriza kuno kwatukutedde ombabiro. Mutuufu Ibulayimu ne mukyala we bakuze bakkiriza nti Katonda alibawa omwana amubawadde. Neera bakimanyi bulungi nnyo nti mu mbeera yaabwe nga bwe batuuse tebandiyinziza oba oli awo kuddamu kola ki? Kuzaala. Katonda aga nti ate omwana mutwala. Olw'okukkiriza nabo ne bamuwaayo. Lwali lwakukkiriza nti omwana bamulindirira. Kati ate olw'okukkiriza omwana bamutwala. Faith is the confidence in things hoped for. N'okkiriza mu ebyo by'osuubira tonabiraba nako. N'okkiriza nti Mukama ajja kumpanguza. Mukama ajja kundokola. Bantu bangi nnyo abali awo nga beebuuza naye amwayise ddi? Ddala nalokolebwa nze. Kukkiriza ng'omanya nti kuyunga. Olina okukkiriza nti Katonda yandokola atya olw'ekisa kya Yesu so si olw'amaanyi go. Omanyi okukkiriza kyenkwagaddeko nti tekutunuulira ggwe bwe kiri kutunuulira oli asuubiza. Katonda atunuulira oli asuubiza. Ate tonzija kwembadde nsumba oyala kunzija ku kyembaddeko kiddemu kyoyogedde mpulira Yesu yasuubiza nti nkomawo. Katonda tali ku ono alindira kubanga Yesu tannadda, ali ku mwana we kyeyasuubiza kubanga amanyi ajja kituukiriza. Kale Musumba okwongerezaako ku kyobadde ogamba nti okukkiriza mu nze amaaso gange tekugatunuuliza nze kwebyo gwe byokola oba byoyitamu kuntunuuliza ani? Oli eyasuubiza. Nti Bayibuli ega nti yasuubiza ekirabo eky'obulamu obutaliggwaawo nga n'ensi tezinnatondebwa. Nekitusuubiza mu Kristo Yesu n'akitugabira. Kati nzikiriza nti Katonda yantondera bulamu butaggwaawo wadde sinabutuukako. But I believe ngenda kubeera mulamu emirembe gyonna. Why?
kwe kwagala kwa Katonda kiyasuubiza kyokulabirako kya Ibulayimu no kinkotombabiro bale ne kino kankikomenting ayawe ya musumba nti okukkiriza kulina ekirala kyekuzaala okukkiriza okulamu kukuwa amaanyi okukola Katonda kyayogedde bakirabye abamanyazi nti obedience is automatic when you have faith. Abantu bangi tustruggle okugondera Katonda. Naye kimanyi bw'oba okkiririza mu Katonda kikwanguyira okugondera kyayogedde. Kuba kati ono omusajja where is his faith? His faith is in God. What is he doing? Ali mu kuwaayo omwana agondedde Katonda alagidde n'akola kugamba n'awulira ne lwaki awulira you know Christians around the world ensonga lwaki tugondera amateeka ga Katonda abantu bangi basibyeko bannaabwe ebinyanya nga bulldozer legalists fundamentalists bakuwuliriza amateeka no Paulo yabuuza ekibuuzo okukkiriza kujjawo amateeka wabula kuganyuza buki kwegamba okukkiriza nze kunyambye okwongera kitegeera nti in fact Katonda yatonda byonna era nange munze asobola okutondamu obuwulize ne mugondera kusumba tuyambeko twagala kwetegereza Musa ono atunuulira bye yali talaba Musa n'amaaso ge naye kati byatunuulidde era byakkiriza Katundu ka Tuesday akoogera ku Musa nga eyatunuulira ebintu eby'omu maaso mu byafaayo ate ne Bayibuli ekikakasiza ddala abantu bali basatu mu ndagaano enkadde omuntu ayitibwa Omuyudaaya bw'oba boogeddeko awulirira ddala ng'oyogedde ku bantu abanene mu byafaayo bya Bayudaaya mulimu omusajja oyo ayitibwa Ibulayimu jjajja waabwe mu kukkiriza mulimu omusajja ayitibwa Dawudi eyalwana entalo talina muntu yenna gwe yasisinkana nga kabaka Dawudi n'atamuwangula era ayogerwako nti muyye mugenda kuvaamu n'omulokozi nti era obwakabaka bwa Dawudi temugenda kuvaawo agenda kubeera n'abaana abamuvaamu ppaka ku mulokozi Dawudi baamwagala nnyo Abayudaaya naye tewali muntu gwe baayagala kwenkana na musajja ayitibwa Musa tolabanga baagala Ibulayimu jjajja tolabanga baagala Dawudi naye Musa ono ne Katonda okumujja wamutwale balime kulaba malaalo ge yalina ekigenderwa kubanga baali bagenda musinzanga Katonda omusajja ono oba ab'emirembe be baali bamwagala nnyo era Abayudaaya ab'oluvannyuma baayagala nnyo Dawudi nga Yesu Kristo era baamukomerera lwakubanga nti nno yamenya amateeka ga Musa yaga nti Musa bye yayogera ono ajja n'abijolonga wano tetuyinza kumukkiriza weyita mukulu okusinga Musa kaakati omusajja ono Musa ayina ekintu ekinene kyatulaga kibayita okukkiriza atya mama we Jacobedi bw'amala okumukuza naaweza emyaka 12 amugjayo nga bumanyi ebyafaayo Bayibuli nga bwe tugamba n'amugja ewaka n'amutwala mu lubiri afuuke muwala wa Falaawo naye ebyafaayo biraga nti omukyala ono wadde yamweweyosanga yamugambanga nti waayo toli mu Misiri oli mu Isirayiri naye ate bw'atuusibwa mu lubiri n'ateekebwateekebwa afuuke Falaawo agenda okuddako n'ayagalibwa nnyo n'atrainingibwa mu magezi gonna ag'Ekimisiri n'amagye omutendeke n'abeera ng'ali equipped okubeera nga ye Falaawo agenda okuddako era buli kimu ng'akirina mu mikono gye naye ekintu kikino Abayisirayiri baali bamanyiddwa ng'era bamanyi nti bajja wano ng'abaki ng'abaddu naye bagenda kuddayo mu nsi yaabwe Kanani ng'ekyo kiri awo Katonda nga yabasuubiza nti alina gy'abatwala kati Musa n'abeera ng'ali wakati awo okusigala nga ye kabaka wa Misiri nga Falaawo oba okubeera ng'agera kukulembera bano abantu abaconyizibwa abaddu abatalina kye bali Musa n'abeera wakati awo ekisinga okuba eky'amaanyi kyajja ku jjajjawe Ibulayimu nti yatunuulira ebiri mu maaso n'empeera n'oyo yasuubiza n'agamba nti yasuubiza asinga kabaka wa Misiri kubanga kabaka wa Misiri ono Falaawo baali bamulabanga Katonda
kati n'ageraageranya katonda wa Isirayiri ne Falaawo n'emisoto egyali awo kubanga basinzanga emisoto nga katonda baabwe n'ebikere n'eggoonya na biki n'agamba nti yasuubiza mwesigwa ajja kituukiriza wadde sinnabakiraba naye ngenda genda n'ababundabunda bano okusinga okugamba nti ngenda kulya obugagga obwawano Emisiri mbeere kabaka mbeere nga kwegamba nteredde omusajja ono ono Musa atugirayo ku bantu abatunuulira ekibuga ekijja Yerusaalemi ebintu by'ensi eno biwooma era bisobola okutubuzaabuza naye Musa atuwa ekifaananyi ekituufu nti ebintu by'ensi eno wadde tuyinza okubisibako amaaso si bya mugaso nnyo okusinga gye tugenda Kanani ekyomuggulu kyava agamba nti ye n'asalawo aboneebone na bano baganda be naye ng'atunuulira empeera eyo motivation empeera eyo yetuleetera okubanga ebintu by'ensi eno tubibuusa amaaso n'obeera omusiru Musa yafuuka musiru nnyo naawe kati woteeka ku minzaani Musa n'omugeraageranya nga yagenda okubeera kabaka n'omulaba ng'agenda kubonaabona mutwale mu ddungu bamukube emiggo bamugambe nti gwe watuleeta wano kututtira wano okubonaabona okwo okuyita mu musana n'ekiro nga talina waasula Musa yalina empeera gye yatunuulira ne lwaki oyo yasuubiza mwesigwa kati okukkiriza tekuli ku nze gye nkola ne kuli ku oyo yakola ki eyasuubiza nti kyeyasuubiza ajja kituukiriza era empeera eyo ffenna gye tulwanirira okutuukako tudduka tetunula mabega mpaka nga tugituuseeko n'olwensonga eno omusajja ono Musa nze mwagala nnyo nsumba in fact onjijukiriza komenti eno ndoza tugyetaaga ku nsonga gy'ogambye omusajja eyakkiriza n'asalawo agende n'ababonaabona okusinga okusigala ne bana ab'emiisa ebiwooma eby'Emisiri byo bingi biwooma mu ebiri naye byakaseera Yokaana 12 olunyiriri olwa 42 lugamba nti naye abakulu bangi abaamukkiriza bakkiriza Yesu naye olw'Abafalisaayo tebaayatula tuwulira ebyensi nga bigaanye baleme okugobebwa mu makuŋŋaaniro kubanga baayagala ekitiibwa ky'abantu okukira ekitiibwa kya Katonda kati ebintu ebyo bye bitukwatira ku nsi kuno Musa bye yatunuulira n'agamba nti ebyo kaabulengana nkuba akafaananyi nga nnengera Musa ng'alinga omunaddiini omukukuutivu avuga n'emmotoka ya Pajero naye bulijjo takimanyanga nti olunaku lw'omusanvu Sabbiiti Saturday bambi ayise mu masomero era bamwesiga ku ma-TV naye at last the spirit has arrested his attention nti okimanyi olunaku lw'omusanvu esabbiiti eri Mukama Katondawo otyo omusajja n'agamba kituufu okay kitegeeza Mukama wange bulijjo gwempereza kino kyayagala kiri kyembaddeko si kyayagala n'agamba you know what nze kati abawumula ku Sabbiiti ne banaabeera wansi w'omuti nga we basinziza awo nange wengenda okulindira Mukama waffe okusinga okweyagalira mu yeekaalu bwaguuga naye ng'ekyambazi mu Mwoyo Mutukuvu si gy'abeera. Do you see Moses olwaleero bamusa nze bw'oyogedde nenzijukiramu akantu onenga kitegeeza Musa atulaga nti bw'oba n'okukkiriza you can sacrifice buli kimu kukkiriza kyenkulabyemu wano kukuwa amaanyi okwesaddaaka because this is okwesaddaaka. Musa kyeyatambulirako kyali kigambo it wasn't something eby'Emisiri byali bikwateko sajja baali bamutendesa emyaka 4 nga is really capable agenda kufuka Falaawo yennyini kabaka addako bikwatwako. Everyone had trust in him. Sisuubira nti waliwo omuntu omuganzi mu Misiri ebiseera ebyo nga Musa. Was he there? Okiraba ng'akikwatako naye n'agamba no this visible ngenda n'abadduka nti nze saba ndo sibe ntunuulidde ennyo Musonga kyentunuulidde n'alekawo ekiri visible kyatalaba wano kyalengera nnaku bantu abaweddemu amaanyi abeesooza ne Yesu takomawo okimanyi nti ne leero abalina okukkiriza kwennyini obasanga nga beesooza n'obayingiramu n'ogaade bano ekampu gyenyingidde yeeno
kiki naye nga yeeyo waawo but faith ekuumira mu lyato newankubadde liwunya waawo olulimi gwa Nuuwa olitegeera kyenjogerako faith ekutambuza n'abatakkiriza emyaka 4 mu ddungu ojjukiddeyo so Moses wanatulaga nti okukkiriza nze kyenafunyemu nti kutuwa amaanyi okwerekereza to sacrifice ekisingako mu maaso g'abantu obulungi ne tugenda n'ekyo Katonda kyasuubiza ekyewala kituufu ddala in fact mwanyinaze nkogenda okutuwa ku lakabu oyo nkiwa lakabu oyo wamukenkuse waliwo ebigambo wano musumba wange byensaba twekenenye biri mu kitabo ky'Abakolinso ebbaluwa ey'okubiri essuula 4 okuva ku lw'16 otuuka ku lw'18 mwanyinaze wateranga okusoma ku Luganda nkuwonyambeko Abakolinso ekyokubiri essuula 4 olunyiriri olw'16 otuuka ku lw'18 something about Moses nakyendabye wano agamba nti kyetuva tulema okuddirira naye newankubadde omuntu waffe ow'okungulu nga ggwawo naye omuntu waffe ow'omunda afuuka omujja bulijjo amina kubanga okubonaabona kwaffe okutazitowa okw'ekiseera ekyakaakano kwongerayongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe ffe nga tetutunuulira ebirabika wabula ebitalabika kubanga ebirabika bya kiseera naye ebitalabika bya mirembe na mirembe. Okiraba mind of Christ ndowooza kwali okulowooza mu Kristo mu Musa Bayibulayimu bano bonna believing the unseen tugirabye nga Musa akkiriza bye yali talaba mwanyinazi ate Lakabu kyekimuyigula ave mu bwamalaaya kaakati Lakabu era ekimuyinula nga bwe wasoose okubuuza okuva mu bwenzi nalekawo ensimbi ez'amangu era kwali kukkiriza kwe tutunuulidde olwaleero. Lakabu ono bw'oba otunuulidde essuula eno ey'e11 ey'Abebbulaniya alinga yakomekkereza olukalala lw'amannya agaali gamenyeddwa nga gagenda gannyonnyolebwako engeri gye baakuumamu okukkiriza kwabwe era y'omu ku bakyala abaggyibwayo. Bali babiri omulala simujjukira bulungi naye nga bali babiri. Yali Saala. Then ne Lakabu. Kaakati Lakabu bwe bamala okumunnyonnyolako oba kumugjayo we bati ne bamwogerako. Tuwulire ku Lakabu in fact. Lakabu yali mwenzi. Era yali mwenzi eyabeeranga ku bbugwe w'ekibuga kya Yeriko. Webaga nti Mariyamu we Magdalena. Yali Lakabu we Yeriko. Kaakati omwenzi ye omuntu wayogera ekigambo omwenzi kyangu nnyo omuntu okutegeera. Nekitegeerekeka malaaya. Kale tugambe malaaya. Abalejjalejja. Aveeyo bulungi. Abamu bagamba banneekolera gyange. Kituufu. Kaakati omwo mwe yali agwa. Naye alina ekikolwa kye yakola ekyajjawo kiri ekifaananyi ne kissaawo ate ekifaananyi ekirala. Nayingira mu lubu lw'abakkiriza. Nkulaba. Era Lakabu ono ekikolwa kye yakola kyali kya kukweka bakessi. Abakessi abaali bazze mu kibuga nga bazze baali bazze okuketta obukuumi bw'ekibuga kino bwe bwali. Banakiyingira batya? Kaakati bwe bajja bamusuubiza nti ye n'ab'enju bagenda kutalizibwa singa ekibuga kirumbibwa. Awo nyininyini wooli awo interest ye ejjetya okugamba okufuna interest mu kweka abantu bano kyendi mu kutunulira what's the power behind. Bwe nabadde njiga nalabye ng'amaanyi agaali emabega wa kino Lakabu ekyamazima yali
alabika yali tannaba kulabako ku Yesu byakoze oba Katonda byakoze nga wabula awulira biki biwulire yali abiwulira buwulizi kubanga tumulaba mu ssuula oba mu kitabo kya Yoswa mwe bamugirayo naye tebajjayo Yoswa ne bajjayo Lakabu kubanga Lakabu yayina engeri gye yasitulibwamu olw'okukkiriza kwe ng'atunuulidde ebyo bye yali yawulira obuwulizi teyalabako simanya mmere kuva mu ggulu n'egwa teyalabako ate simanya amazzi okukulukuta nga gava mu lwazi simanya nnyanja emyufu naye yakola ki kakati bwe yawulira nga naffe bwe tuwulira obuwulizi nti Yesu ajja kudda era nga naffe bwe tuwulira nti oba nga bwe tuwulira nti Yesu yawonya abalema abazibe b'amaaso ne tuwulira nti Yesu yafa n'akola ki ne tukkiriza naye kyekyo kye yalina kye yakola era kye yalina ekyamuyamba okuggyayo okukkiriza kwe kwonna kaakati bw'amala okuwulira n'akkiriza bw'amala okukkiriza agonda n'akola naye nga takoze eki talabyeko yawulira bw'amala okuwulira n'akkiriza bwe yakkiriza okukkiriza okwo ne kumuwa okugonda okukola naye nga takoze eki nga talabyeko nti oba kituufu ajja kutalizibwa ye nga kwegamba okukkiriza okwo kwe kwamumotivatinga kwe kwamuyamba n'asitulibwa muli n'agamba aha nina okukola nawulira nti Katonda yakola ng'ajjako buli kimu kakati yawulira nti Katonda yakolanga kakati bamusuubizza n'asalawo n'akkiriza era yaggyibwayo twandyesunze okuwulira olunyiriri olwandizeeko awo nti oba olw'okukkiriza Yoswa yakulembera abantu ba Isirayiri n'abatuusa mu nsi ki ensuubize naye tebajjayo Yoswa bajjayo Lakabu obulamu bwa Lakabu ono afuta okukkiriza kuno nabwo Katonda obutusiigire ku kifaananyi awo obulamu bwa Lakabu ng'amaze okukkiriza tumulabye omusajja omukyalo n'asembeza abantu bano afterlife eri etya kubanga naffe twagala nnyo ofuna confidence nti okukkiriza musumba nnyambeko awo nga baze okuwamba kubanga bw'amaliriza okubakweka ng'ategedde nti bajja kujja n'abakweka ne wabeerawo bano abajja ne banoonya abantu bano twawulidde bannaye waliwo beoyingiza wona kati bagenze banoonye balabika bazzeeyo bwe bagenda ne batuuka eyo ku nsozi ne babanoonya nga tebabalaba ne bakomawo okugala ekibuga n'abayisa wabweru w'ekibuga n'abakkiriza ne bagenda kyaliko bbugwe ne bakka wansi ne bamugaa nti tujja kudda naye w'otuyisizza ofuna akawuliza akamyufu osibe mu ddirisa bwe tunajja tujja kusanga tujja kusanga gwe n'abantu bo nga baliwo omwo tulyoke tusanjage gwe tetugenda kukola kikuzikiza era ssebo ekiseera bwe kyatuuka Abayisirayiri ne bajja okuwamba bwe bajja ne batuuka ku kabuzi akamyufu ne bagaa nti awo mulabawo waliwo omukyala amuta Lakabu mwenzi temukkirizibwa kukwata ku muntu yenna ali mu nnyumba eyo kubanga twalayira Katonda nga tukkiriza nti tujja bazikiza era oluvannyuma lwabo okuyingira nga bamaze okusangira ekibuga omukyalo ono n'ab'ennyumba ye bonna baabajjayo era ne babeera mu Isirayiri era mu Isirayiri ne babeera adapted mu bo ne babeera abantu Abayisirayiri abaava mu bannamawanga baasigalawo kwegamba obulamu bwa Lakabu buno akawuzi akamyufu ako koyogedde kankutumbabira lwakisika gre kino kitegeeza musaayi omusaayi gwa Yesu Kristo tujjukiranga tunazaako ebibi era bwe gwali ku mifuubeeta Abayisirayiri nga bava yalokolebwa lwakisa kya Katonda ne waliwo akalala ate maama bw'abadde ayogera ono mukyala Okero bw'abadde ayogera kentegedde nti nga Lakabu bwe yalina ebintu by'ensi eno n'abitunulira nga bwe twalabye Musa
yalina okusoomozebwa nsigala na bino oba ngenda na bano neddala wadde nyinza okugamba nti nemera ku bino naye ekituufu bano abasajja ku bye nnaakawulira tewali we baali batuuse ne basigala ne balekawo wadde n'obo kyeŋŋamba nti bwe bajja wano tewali n'omu agenda kusigalawo bigenda kusaanyizibwawo ekitegeeza nteekeddwa kukweka bintu bino mu bana abasajja kubanga enkya bagenda kujja wano batutwala kati nga kitegeeza nti ne bwe neekwata ku byensi eno yagalagaana bigenda kuggwawo amagezi nteekeddwa kubeera ngalakamu neneekwata ku bana abasajja kubanga bo tebagenda kuwangulibwa kubanga bo bwe bayise tebawangula bano nantamiggwa n'olwensonga eyo nti omuntu alina okukkiriza n'akuteeka mu Katonda abeera seefu nnyo ennyumba ebeera ku lwazi kubanga kati ekuba ne weenaatonya mukoka najja ng'oli mu Yesu tewali kiyinza kumumira. Fakti Lakabu alina kyanyongedde okunkubya ekifaananyi ku kkanisa ya Kristo oba mukirengera nti Katonda asuubizza ekibuga kino ngenda kisaanyaawo ensi eno ngenda gisaanyaawo naye ggwe alina olukoba olumyufu olwo secure your future nti bwenajjo gisaanyaawo you're going to be spared. Ekkanisa yange ngenda ennyanja ne bwesiikuuka etya tsunamina omuyaga teyinza kusaanyawo kyombo nga Mukama ali mu kyo eno family tejja kusaanawo kubanga kitundu ku mubiri gwa Kristo olw'omusaayi olaba ekyatuyunga kagadde nnyo bayira ekirala kyembadde bwedda nkyalo bagamba nti Lakabu y'omu ku bajjajja ba Yesu. Musumba nga tumaliriza Lakabu ono kyensinza okumuyigamu ennyo Lakabu kyakulabirako kyamaanyi nnyo gye tuli olw'ensonga nti yawulira buwulizi ebyali ebyemabega ate era n'eby'omu maaso nabyo nga tabimanyi oba bigenda kutuukirira oba tebigenda kukola ki tamanyi bwe binaatuukirira. Yes, naye ng'ali wakati awo nakkiriza. Kati naffe bwe tuli twawulira ku Yesu tusomako musome bajjajjaffe bano bonna ba Ibulayimu baani tusomako basome tuwulirako baki bawulire naye okukkiriza kwe kutuyamba okukkiririza mu bigambo ebyo byonna ebyatuukirira ku bo ebizze bikola ki bibeerawo byali byamazima n'ebijja mu maaso. Yes, ate era okukkiriza kwennyini ne kutuyamba okubanga tutunuulidde ebyo ebigenda okukola ki okubaawo kati tulinga Lakabu naffe ate tugenda ba spared nga bwe yali spared tujja kulokolebwa. Yes. Tuwunzike bwe tuti kiki walabye ku Yesu omukulu w'okukkiriza kwaffe obufunze ne musumba affe atuwe conclusion how tubeere nga tu Jesus the perfect the author and the perfecter yakutandika mugwa ate yakutuukiriza okukkiriza kijja kiti ekyo. Yesu baatukubidde ekifaananyi ekituufu nga ne wetwogera ku kukkiriza ne tukuyimbako ne tukwogerako oba ne tulowooza nti tukulina nga Yesu tumutadde ebbali tuba tuli ku byaffe. Faith is nothing without Jesus. Okay. Kubanga Yesu tumulaba nga yeringa entandikwa yennyinnyonnyola entuufu ey'okukkiriza era yennyini yategeeza okukkiriza kye ki n'amakulu gaakwo gye tuli. Kakati mu ngeri eyo tewewaana nti olina okukkiriza nga Yesu tomulina oba ng'omutadde ebbali. Yala kugamba nti bannange bali abagundi abayisi kyokoleka eŋŋamba abasiki abasamize amadiini agatakkiririza mu Yesu gonna tegalina kukkiriza kwanamaddala. Anti oba tokkiririza mu Yesu kitegeeza okukkiriza kwo si kutuufu. Kati nannyini kukkiriza omutadde ebbali awo okukkiriza kwa kitegeeza ky'olina si kukkiriza. Niwe wa business nga tezimbiddwa mu kukkiririza mu Yesu teba ya Yesu eyo. Kituufu ate kasita omukwata n'omussa wali gwe n'okulembeza ekirala kyonna naye n'osigala mulingo ogamba nti nnina okukkiriza nga Yesu takiriimu. Ne bwe ziba nsimbi na bugagga byonna. So Yesu tumulaba nga ye mukulu
Okay. Ye ntandikwa. Ye nnyinnyonnyola entuufu, ye mubereberye ow'okukkiriza. Is the real definition of faith. Yes. Kukkiriza kye kitunulira Yesu. Era tulaba nga Yesu yakireetera okuba nga kisoboka mu ffeffe okubeera nga tulina okukkiriza. Bayibuli kyeva egamba nti wano bali okugumikiza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda abalina okukkiriza kwa Yesu. Kwa Yesu. Okay. Sumba, twagala kunzika Yesu ono dakiika 2 kudenga bweddeyo 2. Kristo omukulu w'okukkiriza kwaffe era akutuukiriza. Kristo mukulu wa kukkiriza kubanga ye mukkiriza asooka. Okay. Lwaki mukkiriza asooka? Nga ensi emaze okugwa mu katyabaga. Nga Setaani ayagala kuwamba ensi eno ne Adamu ne mukyala we nga kiwedde olukiiko okutuula mu ggulu Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kristo akkiriza nti ne bw'anaabeerawo buli kimu akimanyi, yalaba byagenda okuyitamu, ne n'abeera n'okukkiriza n'agamba ngenda kukkiriza nfuuke omuntu mbeere nga bo, ngende mbanunule, ngenda kuyita mu kiseera ekizibu naye nja kuwangula. Ye n'abeera nga yatandiseewo okukkiriza nti kisoboka mu Katonda okutuukiriza buli kimu. Amen, amen. Lwaki? Muntu kyeki Bayibuli eyogera mu Yobu essula eno eya 24 ya 26 olunnyiriri lw'omukaaga 25 agamba nti omuntu kyeki okugyako envunya olusiringanyi. Yesu okukkiriza okufuuka omuntu kitegeeza kufuuka ekyo. Era yali wakuvunda naye Bayibuli egamba nti taaganye oba teyaganya mutuukirivu we mmeme ye kuvunda. Yaganya buganya ne Yesu yandibadde agula kubanga yalina omubiri ogulumwa ng'alina fiiringi, yakaaba amaziga, yakaaba yakoowa, nga kitegeeza nti yasalawo akkiriza ayingire mu bulamu bwaffe asobole okutunulula. Kintu kyali kinene nnyo. So he built the foundation. Kati omuntu yenna akkiriza ng'agoberera oyo kubanga gwe musingi, ye foundation, ye rock. Ffeffe nnyini kwe tuzimba. Omuntu yenna tamuyina aba tasobola kubeera ng'alina okukkiriza kubanga oyo yatandikawo. Kwegamba ba Ibulayimu, ba Musa, ba Dawudi, ba Danieli, ba Yosefu, okukkiriza kwabwe tekuyina makulu. Kye ngamba nga tebalina Kristo. Pawulo, Yosefu, Yusufu, Yokaana, Musa, listi njiraba Ibulayimu sagala kumuleka yoyo. Ba Dawudi, ba Sulemaani, n'abantu balakamu byali bimyanso naye omusana ye Kristo. Sumba ffe tuwere esaala tugenga tuwonzeka. Katwebaze. Katonda Kitaffe ayinza byonna tweyanza nnyo tweyanzeege olwa Leesoni eno gy'otuwadde okubeera abantu abakkiriza. Okukkiriza kwaffe tukuzimba Katonda waffe nga tukuzimbira mu Kristo kubanga ye mutandisi waako. Ye yayogera era kubanga yayogera tukkiriza nti yayogera takyukakyuka ajja kutuukiriza. Tusaba Kitaffe tuwa amaanyi okweyongera Katonda waffe okutambula naye. Wadde bisoomooza bingi naye katubeere nga Musa, amaaso gaffe tugajje ku nsi kuno n'ebitusoomooza tutunuulire empeera eyo abakkiriza bonna gye baatunuulira. Tukuuma okuyita mu Ssabbiiti eno n'emirembe, tuwa amaanyi otuwanguze tusabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Webale nnyo mukwano gwaffe, webalire ddala kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikire. Twagala kusibulira wano n'emikwano gyange bwe tubadde nga tukujjukiza nti Leesoni wiiki eno ebadde namba 14 naye tujja sinkana mu 12. Tukujjukiza ne gospelare, the 3 bien gospelare, gitegezeeko n'omulala bwetyo bwe tusiibudde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen.